Era de basebo ne banyabo amanya gange bampita Birapikona Francis nga ndi musawo ajanjaba abalwadde abalina obuzibu ku mutwe. Leero mu video yange njagala kwogera ku ki ekireeta obulwadde obw'omutwe. Abantu abasinga bamanyi eddalu naye kati twagala kumanya muno mu video ki ekibuleeta nga njagala kumenyaamenyamu buli kimu. So obanga obadde mupya kuno ku channel ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala, era ogwa nawe oli mupya ngamba video gitambuze abantu bafune obubaka buno tukomye kye bayita stigma. So ekisinta ekisooka tulina okutegeera obulwadde obw'emutwe kyeki. Okay? So obulwadde bw'emitwe bw'obulwadde obukyusa engeri gy'olowooza, engeri gy'olabamu ebintu, engeri gy'okolamu ensalawayo. Okay? Engeri gye weeyisaamu. Okay? Bwe bulwadde bwaki obw'omutwe. So they affect the way you think, they affect the way you behave, they affect how you make what? Your decisions. So bwe bulwadde bw'omutwe. So ki ekibuleeta? Okay? Ki ekireeta buno obulwadde bw'emitwe? So tulina ebintu bingi ebireeta buno obulwadde bw'emitwe naye kye mulina okumanya nti eddogo terireeta bulwadde bwaki obw'emitwe. Okay? Nga bwegenda okulaba wano mu video. So ekintu ekisooka twagala kwogera ku bintu ebiri mu mubiri gwaffe ebisobola okuleetera omuntu okubeera ki obulwadde bw'omutwe, okubeera n'obulwadde bw'omutwe. Ekisooka, waliwo obulwadde bw'omutwe obutambulira ki mu musaayi. Katugambe jjajjaawo waliwo omuntu eyalina obulwadde bwe butyo, ojja kusanga naawe mu family maybe omwana oba omukyala oba ani alina obulwadde bwaki obulwadde bw'omutwe. N'ekirala waliwo kye tuyita waliwo ebintu ebicontrollinga behavior yaffe, mu buzungu tubiyita hormones and other chemicals. Okay? Kati katugambe waliwo zino hormone ezibeera mu musaayi, waliwo ezibreakinga down glucose nezimenyamenya glucose ne tufuna amaanyi mu mubiri. Okay? Tetusobola kuziraba naye ziyita mu musaayi gwaffe. So kati waliwo ebiseera mubiri gukola ki guproducinga ezo hormones. So gusobola okuziproducinga in excess oba nga butono nnyo mu mubiri. So omubiri gwe guproducinga ezo hormone mu bungi osanga osobola okufuna obuzibu bw'omutwe like conditions. Ne mulina okukimanya nti obulwadde bw'omutwe busobola okukwata buli muntu. Okay? Si buli muntu gw'olaba ku street mbo ali bulungi wadde ayambadde smart nga nze bw'ati. N'ekirala tugamba infections. Okay? Bw'obeera n'obulwadde kangambe buno obulwadde butawona, kangambe nga siriimu, siriimu agenda paka ku bwongo n'akyusa engeri gy'olowoozaamu era aleeta obulwadde bwaki obw'omutwe. Okay? Obeera ne siriimu osobola okubeera ne sukaali, obulwadde bwa pressure, okay? N'obeera ne kansa, biri kuleetera okubeera n'obulwadde bwaki obw'omutwe. Okay? N'ekirala waliwo abantu ababeera ebizimba mu mutwe. Ebizimba mu mutwe bisobola okuleetera obulwadde bwaki obw'omutwe. Obanga ofunye akabenje kangambe k'emmotoka, k'epiki oba k'egaali oba n'ova ku muti n'ogwa, kasobola okukosa obwongo bwo, then later oba mu future n'ofuna obulwadde bwaki obw'omutwe. Okay? So ebyo bye tusobola okulabirako. N'ekirala waliwo ebintu by'osobola okubeera mu mubiri like emmere gye tulya. Emmere gye tulya naye editamininga nnyo like obanga waliwo by'omissinga omubiri, katugambe vitamins bisobola okuleetera omuntu okukola ki okubeera ne mental problem oba obulwadde bw'omutwe kangambe mu baana. Okay? Waliwo abaana abali malnourished basobola okufuna obulwadde bw'omutwe obulala. N'ekirala nti abantu tetufaanana, bakiyita personality. Nze engeri gye neeyisaamu yanjawulo nnyo ku bantu abalala. So kiyita personality. Kikumakinga gwe okubeera w'enjawulo ku bantu abalala. So eyo personality gy'olina oba engeri gye weeyisaamu ng'omuntu esobola okutwala okubeera ne
like bw'ofuna obulwadde bw'omutwe busobola kutwala n'ofuna a condition which is different. Katugambe obadde nga omuntu oyogera nnyo n'abantu, okay, oyagala nnyo okubeera n'abantu n'oyogera nabo, kati obulwadde bw'omutwe bukukwata busobola bubukwata waliwo engeri gye weeyisaamu, okay. Naye ng'obayagala waliyo abantu abasinga okubeera bokka buli kaseera nga tayagala kubeera n'abantu abalala, abeera yeka n'ayogera yeka, nabo basobola okukukwata oba nosobola okufuna mental problem which is what? Which is different. Then ekirala tugamba nti engeri gy'okuzaamu omwana esobola okumuleetera okubeera n'obulwadde obw'omutwe entya, nti waliyo abazadde abakuza abaana buli kye baagala nga bakola ki? Nga babawa. Omwana bw'agamba leero mami njagala kino ng'omugulidde, mami njagala kiri ng'ogenze n'okola ki? Ng'omwana tayitangako mu mbeera enzibu, okay. So kati ebiseera bijja mu maaso awo, oba kangambe obulamu bwo nga buvuddewo oba nga ofudde, omwana n'ayita mu mbeera ki? Like obadde omwana talyangako kawunga, talyangako bijanjaalo n'akawunga, osanga kati ali kulya akawunga n'ebijanjaalo, okay. So kati obwongo bwe ne bulema okumuyamba okuyita mu mbeera ekaluba, then osanga nga afunye obulwadde obwa depression, agudde atandise okwogera ebintu ebitakwatagana. So engeri gye tukuzaamu abaana naye matarenga. N'ekirala ebintu bye tusanga mu makubo gaffe oba gye tubeera bagiyita environment. Katugambe omwenge, okay. Abantu abasinga bafunye obulwadde bw'emitwe lwakuba bakozesa ebiragalalagala. Okozesa omwenge, olya amayirungi, enjaga, ebyo ebintu byonna by'okozesa ebyo bikyusa engeri gy'olowoozaamu, engeri gy'osalawo, ne bikuleetera okubeera n'obulwadde bwaki? Bw'omutwe. Then nga ndikupa okumaliriza ngamba nti oba okyali mupya, subscribinga ku channel yange kubanga kimpa amaanyi okola video endala, neyanziza nnyo. So ekirala nga amaliriza wali kye tuyita landslides, okay. Like Bududa in Uganda twalina landslides, abantu baffe ne bakola ki? Ettaka ne liba ne bayoyikira, abantu ne bafa. So kati obeera ne mu mbeera eyo n'oyita mu mbeera eyo nga abooluganda bo bakufuddeko, tobeera omuntu y'omu, obeera olowooza gwe wasigala weka, abaana baafa, omukyala yafa, naye gwe wasigala. So kati kikuleetera no breaking down, n'ofuna obulwadde bwaki? Obw'omutwe. N'amataba nago, amataba bwe gajja gatta abantu, ebisolo, kati abo basigaddewo basobola okufuna obulwadde bwaki? Obw'omutwe. Lastly but not least is about tetugamba entalo, okay. Abakongo, olaba eri Kongo, Rwanda abantu balwanagana buli kaseera. So kati oli ne baata famire ye, omwana n'asigala yeka, oyo omwana tasobola kubeera kyekimu wadde akoze ki? Awonyeewo, kubanga abeera n'ebirowoozo biri nga bimusumbuwa, nga bimujjira, okuloota okubi. So kati tasobola kubeera mulungi. Entalo zireeta obulwadde bwaki? Obw'obwongo. N'ekirala nti ekisembayo ngenda kubagamba nti like sexual abuse, okay. Okukwata omuntu ogw'obulisa maanyi, kangambe omwana oba omuntu omukulu, okay. Kigenda ne kibasumbuwa obuli obwongo ne kibaleetera okufuna ki? Obulwadde bw'omutwe oba obwongo. So ebyo bye bimu byesobola kubaako muno video, oba waliwo ekirala ky'omanyi kyendeseeyo osobola okunteekera mu comment section n'ongamba kino musawo kino wakireseeyo. Naye nga oba okyali mupya kuno ku channel ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala, era kambalabe mu video yange endala nga nsomesa ku ki? Biki by'osobola okulabirako n'ogamba ono omuntu alina obuzibu bwaki? Obw'obwongo oba alina obuzibu bw'omutwe, okay.